bannaffe abatulaba mbalamusizza. Kati mwembwa mwezaliza envume yabalolesiridde. Waliwo abantu abamu ababadde bateesatiisa nga bagamba nti era munnamawulire era TV evaayo nga kampani era biki ani ngenda kusibira embwa ezizze zimmanyiira nga zinvuma nabo bakitegeere. Kino ekyana kinaagamwa kyekyani Wisdom Kaye simanyi oba agamwa bw'osooka ku lisiti kiina obuto obunene n'agamwa aganene ekyekyo. Akati ngenda kukibasibira mbuzaayo vidiyo egi vidiyo 7 tuzirina twazifunye dda tugezako ziteeka ku CD mbuzaayo egi era ndowooza okubeera enkya ssaawa 4 bajjako bagifunye. Kakati tuba tulinge n'ekyo kibimwa njagala nkirage nti tekirina kuvuma bantu. Ngenda kusiba kibimwa nakyo kitegeere kubanga kinvumidde ebbanga ekinvumira ebbanga ate ebisinga nno mbadde nga sibiraba. Nalabayo ka vidiyo kamu naye bwe nakalaba nengamba naye kino ekyana kikolawa ne bagamba bikireereese biri awo bigwira bugwizi bibisanzi bwe bityo naye nemmala ne bampa n'obuvidiyo bulala ne mbulaba nga kinvuma naye ngenda kusiba. mufa kino Kaye ate ze nyinza kufa wali omusanzeeko wa sikirabanga nako buvidiyo bwe ndaba naye kakati Kaye nyinza kubanga nteesa naye kubanga tafaanana nabalima mu lusuku lwange. Omuntu okunkolera ng'oli mukozi wange olina okuba nga olina empisa amanyi okwogera. Kati oyo ayogera asesemu obusesemi. Kati katugende osinga kumuvunaana ki biyitirivu ojja biraba. Ekikulu yakoonanga ku kigambo Lwasa. Nze saagala bya warningi tenkuwoninga nkuwadde ennaku 2 simanyi bisi byagala ebyo. Tujja kusinkana mu kkooti balooya bange babitaddemu amaanyi tutandike munnange okuwoza osanga nansinga tomanya. Lwaki musazeewo batabukira abaana? Lwaki musazeewo kutabuka abaana wabawo ekiseera ky'abasiru kati kakeizi babuweka erako kale tekamanyiira nnyo ate nga musiru oyo naye gwe Wisdom Kaye ngenda kukwatako ompulire ojja kumpulira n'obukunta ojja butunda tekiragala kirana nekisula kyona kyazimbazimba amatama lindako oli mwana wa mulaalo tojja mumusobola nyumya mulaalo byebiki bano bakoze ki beetomedde kakati eki Wisdom Kaye kyetegeke lwakuba ekinkozawo bubi tekiina we kikola abeera ku mativi toyinza munoonya n'akubula naye abaana baŋambye era tekisobola kubula bajja kiraba bakisaavinge tugende mu kkooti siina ddakiika n'emu gye nja kusigala mabega nga ndi ku kisajja ekyo nja kubeerangawo mu kkooti ne balooya bange naye ng'oluddewo mujjamu lwaki osazeewo okumwambalira kati nasazeewo nange nesasuze oye ekiseera kituuka nga ssaawa yakusiba kati era essaawa gye tuliko yakuteeka basiru munda bonna munda tubakube mu bbu kati ogwo omusambwa
gujja kukijonyoka. Abalumye lwakuba wisdom yasigadde ebweru kubanga all access abadde munda. Abaana muli bali munda. Ashibaga munda. Abaluma lwakuba yasigadde ebweru. Ekyo kigutwe ekyo. Birinda. Go! Sikiwadde budde olwaleero. Badde bize. Naye kakati nkya abanjagala bonna mbagambye ndi off. Ngenda kukiwa obudde. Olunaku lw'enkya. Ne bwe kinaaba bumpuku ne baŋŋamba nti kiri Mwanza oba wa bati simanyi nje kituukako. Biki ebisinga okunyiiza Kaye? Bingi nnyo. Ekivubuka simanyi gye kizaalibwa. Sikirabangako mu bukulu bwakyo nagenda okukimanya nga kinvuma nga kinywerako waragi. Aye video weziri zonna nzirina kale tugenda kukiraga ate balooya bange bawulira bafa. Baŋŋamba olinda ki mukama waffe tulagire. Nabadde awo nenga nti kati kyekiseera tutandike tulabe anaaliyirira munne. Naye alina ebyokuliyirira. Wisdom alina byagenda okuliyirira. Oyagala kugenda Qatar, Dubai, Saudi Arabia, Turkey oba Canada, weekwate aba Forward International Consultant abasangibwa Namuwongo nga wakava ku Daily Monitor. Bano nga bakolera ku ddala okuva ku passport paka ate wootuuka gy'okolera ku kasente akatono ddala ate mu nnaku entono ddala gwabeetaaze bakubire ku nnamba zaabwe 0705839777 oba +974338184 ng'eyo ye nnamba yaabwe ey'ekkata. Eggwe ayagala okutambula weewala abafere ng'okolagana ne Forward International Consultant. Abalaalo baba ne ssente. Adange. Lwaki tomusonyiye? Lwaki tomuyiseemu ne mwogera? Nga mpite embwa. Linda bulinzi ojja tuulira. Awafayiringa ebintu byonna tujja kusisinkana mu kooti. Anyinyonnyola obusiru bwange, ebisajja by'e Masaka ayogere bye byamukola. Mulimu ebintu bingi, mulimu issues nnyingi. Ekyo tujja zoogerako gwe tofaayo. Omuwadde ebbanga togenda muwaayo chance yakwetonda. Simuwa chance yonna. Sirina chance yonna gye ngenda muwa. Okiwulira? Obudde mbuyina nabufunye. Obudde bwalabise. Obudde bwalabise ssebo. Nimbadde sirina budde. Ate nga tekyetaaga kuzanyisa. Kati obudde bwafunise. Njagala Wisdom Kaye twerage asobola n'atasobola. Ajja kubuulira munne munnange omusajja ansobola. Era ssebo Wisdom Kaye, mwami Wisdom Kaye nniinze essaawa yonna okujja ewuwo neetonde bw'onaaba ompangudde. Kuba ebintu byonna bikiri ku likodi. Byonna tubiina. Otutta obudde n'obiyitamu bulungi n'olaba nga olina obujulizi obumala obuteekayo Wisdom. Tugire nga sinneewulirira. Maze n'empuliriza buli kimu n'ekiwulira. Kati ajja kutunnyonnyola abasiru b'e Masaka bafaanana batya. Kansiriwalire ddala nkiwa obudde. Ngiwa obudde ejja
kulaba. Saasira ku Kaye ne banna bali mu kkomera abadde bakwata. Abo bakola byo butetonda. Gundi yabawa chance y'okwetonda yetalinga. Ani? Gundi ani Suna. Mulangira Suna. Mulangira Suna yabawa chance. Bamwetonde. Ne batakikola naye nze ate eyo chance n'ogigaba sigigaba. Agenda kuba nayo. Teriwo. Yekye yakola amanyi ekyo owulira. Alina balwanira. Kale. Kitegeeza obudde buna w'omugwirako ojja kutwala butwazi. N'ebiseera bironyo abajja omunonya weebali. Baategedde ddawo kisula na buli kimu. Mwana wange nali manyi kiyina ennyumba mu kisula. Kisula eyo muna. Anange. Asulawa. Gomanyi emmese weesula. Sijja. Mwana omuyonjo bwali. Oba bavaayo batya nga batukuliza sibalina kumanya. Naye tugenda kutandika okukola omulimo okubanamu abasiru. Abasiru tulina okubateeka bategeerekese. Mukwano gwo access bamuwadde beyiro. Tomulayo access. Kibi. Naye ate tasiruwalangako nga kino kimenke. Tasiruwalangako ono omusiru. Naye essaawa tutandike. N'omwana w'omulaalo oba ekigambo yakijjawo ekyo omwana w'omulaalo ekitwe kikulinga yakulira ku mata agatali mu mazzi. Ekitwe kikulinga ng'esseffuliya nga gwe owoza mwana wa mulaalo erinda onambuulira. Omuwadde ennaku mmeka? Sijja muwa nnaku, sina nnaku ze muwa. Wemufunira omunywereza. Wonaamusanga wonna. Wenamunywereza. Ebintu wabiseemu ddi videos yazaakola waziseemu ddi okuva jjo byendiko. Naye bange waliwo emu eyo kyemmanyi okuwera ekyasaawa nga nnya naye ejja kubezze tuteeke ku CD basi tutunke ajja kwogera kyennamuko.